Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Ku AC Media UG Depression munjogere nyango soro gamba nti kaba kaseera ka kunyorwa ngoli awo onyorweddwa buli kimola batono bigatagata tobikola kitobitegeera tiba creatives abenja ulonga we tubalaba depression yabo twagira bira mu ngeri ki nti creative wawa atukana wawa ino kutukana manti banaye mbabulire ndi wa ino kutukana manti banaye ndi depressed osobola okwewulira omanyi artist yenna ayiya okusinzira ku mbeera mu abaali omuntu yenna akola ebintu okusinzira ku mbeera mu abaali artist bw'osobola okujajingira nti kati alina obusungu bw'aba muyimbi osobola owulira mu music we osobola omulaba ku stage nga performinga so ba artist bw'obalabira oba ba creatives bw'obalabiranga nti embeera mwali si nnungi kiva mu communication however eri abamu nga teba communicating nga waba mu mbeera eyo omulaba kubula nadde ebbali eyalinga apostinga takyapostinga eyalinga afulumya music takyamufulumya eyalinga alabika ennyo takyalabika ng'ayina we yeekwese eri akola pieces ng'eza haffe ekitegeera nga takyazikola ng'ayina we yeekwese kati oluusi tetubapimira nnyo kuba n'abalabika eri ayinza okuba nga yeekwese nga so amaana eddoboozi nawulime Esther esi wano ku Talk with SCS Media Uganda nkubuuzaho gwena wosinza okubanga otaba thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu nga guno n'otwagala n'otulaga omukwano byonna ne mubikola tusiima by the way tulina abantu abatulabira mu nsi ez'enjawulo naddala wano ku butaka ku butaka mukola kyamaanyi okubanga ate mubeerako bambi ate ensi endala eziri mu Gulf countries twogera ku Dubai, twogera ku Saudi, Oman, Bahrain, ensi ziri awo abantu bangi batulaba Qatar, ninayo Julie Love ali awo Qatar, ninayo Ajara ali awo Qatar, ninayo Nambiru Anne ng'oli Dubai, nkubuuza ku Point Media nawe oli Dubai. Then otugendako ewala Romania tulinayo Fadi Sebulimene yanziza nnyo neyanziga okola kyamaanyi okubanga ate oli muganda wange onfaako onjagala byonna obikola then wonna abatulabira waliwo abali UK awo America awo banawolala ngenda kujja n'amannya kubanga abantu bano njagala nembeera ne listi nga gundi nkoye okutumira ensi just nga UK betaga balabe nti naffe tukola ki tubalaba naye ng'olunaku olwaleero tugenzeeko mu tulina kye tuyita depression series twogera ku depression tuli mu mbeera nti twagala okulaba nga tukyusa obulamu naye nga tunagenda awo kasikaso katubuuzeeko kasirye tusanyusa okulaba nange obbasanga kasirye Adam Card anyumirwa nnyo okubeera ku AC Media ebiseera ebisinga obungi kubanze ngamba nnyo abantu nti tetuteekeddwa kugoberera bintu lwa trends tetuteekeddwa kulindanga bintu kutuusa ku bantu bizibu then ne tulyoka tujja ne tukola ki ne tubyogerako omanyi mu Uganda tuyina enkola eri reaction ebiseera ebisinga tuliyakitinga nate tuteekawo measures za preventinga ebiseera ebisinga ojja kwesanga ebizibu bye tulina ebisinga obungi tubadde tusobola obi preventinga ne tulinda nga bimaze kusamba ddagala ne tulyoka tujja ne tukola ki ne tukola contribution ekitegeera kati ekintu kino ng'ekya depression n'ebintu ebirala bitawaanya abantu kinyuma ne tutandika obyogerako ensi n'emanya nti gyebiri ne tufuna information emala ne tukyaza abakugu tugenda tuuka ali maaso ebitandiko tawanyiza abantu nga atirisi solution zikola ki zimanyikiddwa ate nga n'abantu bali awe ya information bamuyina so omanyi wano ku AC Media enkola yaffe eri we inspire we motivate, we inspire, we encourage, we educate anyway we entertain byonna tukasavu kanyama tulabe nga abantu baffe tubaako wali eri we tuseka nabo naye tetulina we tubayambira so kye kitukozesa program na dozen za depression tuli ku mulembe Mr. Kasirye Adam nga ebiseera ebisinga kati ffenna obulamu bwaffe tubutambuliza ku internet tuli ku social media abamu ku mitimbagano egy'enjawulo TikTok, YouTube,
n'ebirala abasinga bafunyeemu nnyo abasinga tebafunyeemu nnyo ate abalala ne bagikozesa bubi abamu ne batuuka n'okuluzinga obulamu bwabwe just because of social media naye ng'olw'ebintu nga depression, sadness, mental illnesses ez'enjawulo so awo ensinzira okuba nga njagala twogere ku ekyo olunaku olwaleero Kasirye Adam Card oli mutunuulizi wa nsonga ebintu bino ebya art obitegeera nnyo bino ebintu bya social media obitegeerera ddala naye tulina ekitambula ku social media abantu tebatannaba kulaba oba oli awamu kyebalabye ne basirika ne bakyesigaliza naye nga ffe wano tukiraba nti kijja oba kyajja dda naye ate kati kigenda kikula nekireetera abantu okuba nga ate basaanawo mu ngeri eba oba endala so leero twagala twogere ku depression ku social media awo wonna naye nga sinagenda awo Kasirye wetuwogera ku depression okitegeera otya nga ggwe depression nze mu njogera ennyangu njagamba nti kaba kuba kunyolwa omuntu n'atuuka mu kaseera ak'okunyolwa ng'ali awo yeekubagiza nga ebigenda mu maaso alaga tabikola ki tabitegeera naye waliwo ne definition endala eri wano depression is a mood or disorder that causes persistent feeling of sadness and the loss of interest yembeera oba kaseera k'obeeramu ne kakuleetera feelings ezo okuba nga oli munakuwavu era nga oluzize interest olusi ne mu bintu by'oyagala oba abantu b'okola ki b'oyagala kati ffe mu lulimi olwangu owaffe wano kiba kunyolwa obaga muyaya alya omuntu anyoleddwa okitegeera obeera mu kunyolwa buli kimu n'ebibadde bikulabikira obulungi mu kaseera ako bikulabikira bubi abantu b'obadde osinga okwagala bakubeererawo mu mbeera ennungi nga nabo balaba bubi kiba kya buntu okeera ku makya n'olaba omwanawo nga namwana yennyini bw'akaaba akunyiiza olw'ebyo by'oba oyiseemu oba mu lunaku oba mu wiiki eyo nga waliwo bitambula obubi tulabyeko abazadde bangi n'akuba omwana oluyi nga naye wamala nadde ebbali yeebuuza mukubidde ki azze olunaku olumuwuubye emirimu tegitambudde eno kesisi eno ab'emisolo kati naaba nga alina pressure nga y'amaanyi kati n'atuuka ewaka omwana najja n'amugamba ati daddi njagala kino oba n'akolamu akasobi kati ninaamuwa kati ng'ekimuweesezza si lwakuba nti abadde tateekeddwa kukola ekyo kyakola naye ng'ekimuweesezza nti ono gwali mu kuzannya naye state mwali si nnungi era oluvannyuma asobola okudda ebbali n'aga ate oba omwana nakoze eki nakubye waakyo kitegeera tubaddeko n'abantu ng'omuntu kyaliwo n'omukubira essimu n'akuddamu bubi newayita nogeye gundi ate namukoze eki newayita akaseera nakubira nagamba ononsonyiwaawe wankubiridde nakuzeemu bubi sitegeera mu butuufu kikyambaddeko naye just nabaddawo ng'apulira obusungu ennaku zino sibitegeera okitegeera kati omuntu yenna yali atuuseeko mu kaseera akwe kaba kaseera kakunyolwa owulira obusungu tomanyi kikunyiizizza owulira tubitegeere bigattagatta tebikola kitebigatta kati mu nsi eno ey'okuyiiya ey'akaweereege kino nakiri kizibu okusanga omuntu nga tatuukangako mu mbeera ng'awulira kimugasse ne bw'aba mugagganya atilisiti abaako watuuka nga atilisiti emaali ye ejja ku mmeeri ate aba revenue bali mu kugizoganya oba oliawo ate n'owulira kino kiri bwe kiti ne bwe kiti omwana gwe walese mu dduuka okutunda ate yavuddemu naggalawo n'agenda nga byakoza bitwa bikyakalanyiza bitabo bityankalana balooya banzibi ate baakawuntanti nti pressure eyo bw'esuuka ne kusukkako kusindika mu kaseera ak'okubanga oli munyiivu kati bw'onyiiga ennyo n'otafuna solution ekujja mu busungu obwo kati n'obanga oli munaku nekikunakuwaza mu mutima n'obanga ne reaction zizo bw'oba tozeegendereza bulungi zisobola okuba embi kyova ebiseera ebisinga abantu kiri advisable nti bw'otuuka mu kaseera ng'owulira tobitegeera oddako ebbali oli ne bwakubira essimu nga wandiyagadde ogikwata oti osobola okugaana omumukwata n'osooka okola ki n'osooka okkakkana okitegeera kuba ayinza okukubira essimu nga zze bya mirembe n'omuddamu bubi kuba gwe olwedde akusanze ng'okola ki ng'oli mu mbeera mbi oba n'ajja mu bubi kati ate nga wandikihandolinze mu ngeri eri beta naye n'okihandolinga mu ngeri ya busungu n'olisiprocatinga energy kyotandikoze kubanga olwedde akusanze olwedde okoze eki ogaso kitegeera so depression mu njogera ennyangu osobola ogamba nti kaba kaseera kakunyolwa ng'oli awo onyolweddwa buli kimu olaba obigattagatta tobikola kitobitegeera kati okusinziirawo kiri nti bwekityo wekiri fena ogambye buli omu atuuka mu mbeera n'aba nga ali depressed
Neze kisinga okunuma Mr. Kasirye ku kintu kya depression ekyo. Tipaka nakati omuntu asobola kutegeera kiki ekimusumbuwa. Oba kitegeera nti abaana oba kiki ekinsumbwa oba kiki ekinsumbwa kati awo tugendera ku social media nti abantu bangi tubadde tujje tulaba issues ezimu instances ezimu nti omuntu yali apostinga ebitwa byogerako emabegako ne bakyali bange nti obadde oyinza okuba nga oli awo postinga omuntu najja nakuba comment nekutwala mu depression n'olekera awo n'okukola ki n'okupostinga oluusi n'owulira nga wenna oli triggered ngezaako okulaga engeri depression gyetawanya ba creatives ab'enjawulo kati awo engenda nengamba nti ba creatives ab'enjawulo nga we tubalaba depression yaabwe tusobola girabira mu ngeri ki nti creative wawa alina okutuuka namanyi nti bannaye mbabuulire ddi walina okutuuka namanyi nti bannaye ndi depressed osobola okwewulira omanyi artist yenna ayiiya okusinziira ku mbeera mw'abaali omuntu yenna akola ebintu okusinziira ku mbeera mw'abaali artist bw'osobola okujajingira nti kati alina obusungu bw'aba muyimbi osobola owulira mu music we osobola omulaba ku stage nga aperforminga waliwo abatuuka ekiseera nga ayagala okwogerako eri abantu eyajjanga n'ayimba obuyimbi apozinga ayogereko eri abantu naye nga statement zakola za busungu mujje mubagenderere kati nga statement zakola za busungu aba n'obusungu nga bumuli ku mutima naye ng'anoonya engeri asobola okukyexpressinga nawe asobola okukyexpressinga nga the best stage ku saidi ye ba stage okitegeera nti osobola okuwulira Warukaga alina we yayimbira n'agamba nti oluyimba lw'oyimba ng'omaze okukaawa kizibu nalwo okuwooma eryo nno n'asobola odduyimba ne luwooma naye nga lwa busungu nga message ogiwulira nti ya busungu naye ng'ate oluyimba lutambula ki lutambula bulungi kakitwala omuntu okuba nga awuliriza nnyo ng'agenderera nnyo ne artist ono okuba nga zaamukola ki nga zaamulaba nnyo okitegeera nti kati asobola okujajinga n'amanya ati kati embeera mwali ya busungu kyali mu kuderivalinga kyekyo osobola okuba nga obadde ogoberera omuntu obanga content creator obanga muwandiisinga ki kati ng'engeri gy'abadde awandiikamu ebintu bye series obadde gye ng'ozigoberera nga za mirembe alina bya preaching alina byakola ki waliwo waatuuka ng'osoma piisi n'ogaana eno piisi yabadde nkawumu we yagikoledde statement yabadde esobola okuba nga yabadde eki yabadde si nnungi okitegeera oba asobola okuwandiika bw'abanga bulijjo abadde akola ebintu bye ng'abeera osobola omuvuma n'atakuddamu nojja kwolwo mu comment n'omuvuma n'akuddamu n'akwambala obanga bulijjo asobola ofuna ataaka n'agyesonyiwa nojja kwolwo n'omwataake nga n'akwambala ebiseera ebisinga osobola okuba nga w'omwambalidde oba weoyagalidde omugezesa abadde mu kaseera ng'alina by'ayitamu ng'alina obusungu bwe kati ggw'ojja otagala n'okola ki n'ozigwamu ekitegeera ebiseera ebisinga ba artist bakuliyetinga nnyo okusinziira ku mbeera mwe baba bali otunuulira South Africa nga artist nga industry waliwo ekiseera mu biseera bya Mandela apartheid na biki ennyimba ezafulumanga South Africa zonna zaabanga za busungu okitegeera okutunulira abayimbi bonna nga babanga n'obusungu ennyimba zisoweto zaninga emotions zaabo ziba waggulu obusungu buba bungi bayina message bayina obusungu bayina obusungu bwe bwalinga buva nti embeera y'ebyobufuzi obusosoze ebiki byonna ebyakola ki ebyatambulanga ng'osobola okitegeera era nga bannabyabufuzi ababatuukirira kuba ba artist abasingawo bafunangamu 15 minutes with Nelson Mandela ng'ababuulira ebyo byennyini ebiri in line na biki bye bateekeddwa okuyimbako n'abalaga ne side embi kati oli agenda okuvaayo ajja communicatinga ekyo olwedda alinayo omuntu gwe baali baharasinzeeko mu ngeri bwetyo amasomero agalaba bo gye basomera nabali gye basomera ng'obusosoza bulabirako ddala bukola kibutambula kati bwajja n'afulumya kye baafulumyanga gwabanga muliro mwereere era bw'otunuulira nti apartheid bwetuuka nekkakkana obusosoze ne bubanga obufunamuko ku balance kuba nze sikkirizaako nti kyaggwawo paka na kati olabira ddala nti South Africa paka na kati teri mu control y'aba South Africa okitegeera na at least waliwo akalembeekereza akajjawo music waabo n'akyuka okitegeera kati ojja kutunuulira olwaleero ojja kutunuulira abasajja nga ba Julius Malema abatunulira South Africa mu ngeri endala abalina bye bakyalaba ebigenda mu bukyamu communication yaabo eyawukana n'aba South Africa abakkiriza ogenda mu mbeera yawaddewaddeko okitegeera bwe tukomawo wano e Uganda ojja kutunulira nti ba artist ebiseera ebisinga osobola otunulira artist najja n'akola oluyimba nga lwa busungu artist najja n'akola oluyimba nga lwa kusanyuka eriyo ba artist ye bw'aba atunulira Uganda
ng'ayina ekiti mwagirabira ne level oba depression levels ez'enjawulo oba ng'alaba eriyo ebitatambula bulungi economic wise. Ojja tunuulira example ya artist nga Bobi Wine yalinga yeetunda nga artist ava mu ghetto nga representinga ebirowoozo n'embeera z'abantu abava mu ghetto. Kati yayimbanga nnyo ebintu nga bikwata direct ku bantu abali mu ghetto kubanga yalabiranga ensi mu ango y'okubeera mu ghetto ng'abantu bali bubi. N'otunuulira ennyimba nga Kikomando nga akulaga embeera n'obulamu abantu bwe bakola ki bwe bayitamu. So ya communicatinga ng'ebintu ebyo okusinziira ku wa gye yali. Bwe yabanga ng'ali mu mukwano mu biseera bye eby'embaga olaba akayimba ke yakuba aka For Better For Worse yakakuba ng'ali mu mudu yakusanyuka ng'ali mu kucelebrating ajja naye ey'omukwano ne mukyala we. Okitegeera nti ba artist bano mudu ze babaamu ez'enjawulo zinfluencinga biki bye bagenda okukola ki ebyokuyimbako. Okitegeera ojja tunuulira omuyimbi nga Jose Chameleone nti waliwo we yabeerera mu mbeera waliwo wabeerera mu mbeera ojja tulira kayimba ka Forever otunulira obubaka nga yali abuweereza omwagalwa we eyali amuviridde mu kaseera ako ng'atambudde agenza alina gy'akola kigyalaga ng'amusaba nti lwaki tasooka najja abaako bye bateeseganyako nga tannakola ki nga tannagenda kuba ki. Ekitegeera ng'amulaga nti newe buli baddi newe oligenda negolera ndisigala ndikola ki ndisigala ndiwo. Mu kaseera kano alina akayimba bakayita Nzigulira. Bw'otunuulira ku biki ebibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe omukyala alina omuliro gwamuweereza society nayo kennyini erina weemulabiranga yo. N'otunuulira muganda we agenze kati wajja n'ayimba akayimba akanzigulira akulaga nti kayina engeri gye kamuzizzaayo emabega mu kubeera nti abaako ebintu byakkiriza nti ssente tezireeta mikwano tezireeta buli kimu waliwo wootuukira nga weetaaga ki weetaaga Katonda. Ebiseera ebisinga mu mbeera eyo tujjukira nnyo Katonda. Omugenzi Kasirye Eggwanga alina kyeyayogera n'agamba nti bw'oba oyagala okukkiriza omuntu akyasinze okusaba essaala ye musibe. Ye ebbanga lye yabeerako mu musibe nga bamusibye bino ebyentalo bye baabeerangamu yawuliranga essaala n'atyamu n'aseka n'oseka n'agamba naye bweru nga temumusaba bwe mutyo. Okitegeera nti omuntu atuuka ekiseera n'addayo eri Katonda nga yeekubidde nnyo ku ludda olw'obwa Katonda okusinga ne bw'abadde akikola. Aba mu mbeera eyo nga yeetaaga ekintu ekigumu kwasobola okwekwata osigala nga takola ki tabbidde. Okitegeera so ba artist b'obalabira oba ba creatives b'obalabiranga nti embeera mwali si nnungi kiva mu communication. However eriyo abamu nga tebacommunicating nga waba mu mbeera eyo omulaba kubula nadda ebbali eyalinga apostinga takyapostinga eyalinga afulumya music takyamufulumya eyalinga alabika ennyo takyalabika ng'ayina we yeekwese. Yali akola pieces ng'ezaffe ekitegeera nga takyazikola ng'ayina we yeekwese. Kati oluusi tetubapimira nnyo kuba n'abalabika eri ayinza okuba nga yeekwese ng'ayina by'ayitamu. Kati mwe aba media ne mujja ne mukomerera bacritics ab'enjawulo ne tujja ne twogera bye twogedde naye nga gwe tuli mu kukomerera olwedde tuli mu kukola ki tuli mu kumwongerayo bwongezo. Okitegeera nga mulwadde naye nga twongera kukola twongera kukuba. Kati ba artist nabo balimu ekikula eri ajja okujja alwane asonga embere eri ajja okudda ebbali. Kyobola ebiseera ebisinga batugamba nnyo batukubiriza nnyo abantu abasawo oba abakugu mu mbeera ezo nti kebera ku mikwano gyo. Gundi asiriikiridde nnyo togamba nti yafuna ssente n'atwerabira. Sooka omukebereko yinza okuba gwe kyolowooza nti yafuna ssente n'abeerabira nga talina ssente wadde z'ayina ng'ali mu bizibu ebingi ebikola ki ebitamuweeza. Omuntu asobola okugenda ku mawanga noga sister Gundi okuva yagenda ebweru okuva yalinnya ennyonyi yatwerabira naye ng'ate kye yasanga eri si kye yasuubira ng'alina obuzibu bw'ali mu kuyitamu. Kati ng'ate awulira abeeka abandi munoonyezaako okugamba wuuwayi bali mu Gundi yatwerabira yafuna amalala takyatufaako. Kitegeera so before nga tonnajajinga situation ya muntu mukebereko. Eri abantu nga tebalina nnyo kintu kyakujja agambe nti bannaye ndi bubi bintwala nga ajja sirika nga kijja kuba eri oyo amutuukiridde gwajja okugamba amazima nti bikola ki tebintwala. Okitegeera so nga bwe kiri mu bulamu obwa bulijjo nti omuntu asobola okuba nga ye bw'anyiiga ayogera abamu ng'anyiiga n'asirika ne mu bulamu obwa creative lwe kiri eri ajja okunyiiga gy'ayogere eri ajja okunyiiga abeere laid back asigale nga kiri eri abo abafaayo ennyo okugenda mu maaso banoonyereze lwaki asirise ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. So kati bantu balina engeri ennyingi ez'enjawulo mwe bacommunicatingira.
kakati Mr. Kasirye nga twogedde ku ebyo ebyomegako bye twogeddeko nga artist oba nga creative yenna ng'omuntu yenna ali mu system ey'okuyiiya because tukirabye nti omanyi depression yene etawaanya nnyo ba creatives tosobola creatinga kintu kyonna buli wobeera ng'oli depressed senga creative yenna abeera awo neyezuula nti ali mu depression ayinza kukola atya okulaba nga addirira ebiseera ebisinga ekisooka kuba kukkiriza nadda ku mulamwa ekisooka kuba kukkiriza bizibu bingi bye tufunye waliwo Moze Radio alina akayimba ke yayimba n'agamba ati okulwanisa amazima kinzizizza emabega mu kayimba ko bakayita tambula nange alina layini yabwe yagambira ati okulwanisa amazima kinzizizza emabega eri abantu bangi ng'ekibatawaanya kaseera kano okulwanisa amazima yaggwamu naye alwanisa amazima nti yaggwamu ayagala okusigala ng'anoonya seeta gye yeerage omaliriza olidde amabanja weewoze mbammanerende emmotoka bazise ennyumba bazitutte naye ng'ekikutta kimu kulwanisa mazima nga kiwali olina okukola kwe kukkiriza n'ogamba naye amazima gali ti ebyenfuna byange bikkakkanye maaki azibadde bammanyi nga ayiwaayiwa kanzireko ebbali neetereeze ng'amazima ge gaali galina okutaasa okitegeera eriyo omuntu asobola okugamba nti kaaliya ye ebadde eyambuka ku sipiidi ya waggulu neetuuka ekiseera neefuna barricades gyehiitize neyeesiba kati ekiga kigenda okutta kulwanisa mazima kwagala kkakasa siiti yange teyeesibangako nkyatambula kati ng'osigadde okola kyosonga mbere naye omuntu addala aleyinga bbaaka nadda wabbali n'agamba sigenda kuddamu kusindika nnyo bwenta oluyimba ngenda dduta mu ngeri eyange lutambulirawo ku peesi eya wansi bwenkola posti ngenda gireka etambulire ku peesi eya wansi nzikirize mpite mu feezi eno then bwe naaba nfunye omukisa oguddamu okubalula mbalule buto kati abo abantu baba mu carefree mood nga tafaayo okitegeera kubanga ku social media kuno olinawe osobola okukeera nga buli lyoteekayo ekubakke n'otuuka nga buli lyoteekayo ekuba 10 kati olina kukkakkana bukkakkanyi n'omanya ati akaseera mwendi nina okukkiriza nti waliwo ekitagenda bulungi kansigale nga nkuriyetinga nga bwe neebuuza naki ekibaddewo kiki ennakola nga oli kyesitakola kati kijje nga nkikola kinzize nga kinkiza okitegeera kati kuriyetivu oyo aba wa bulabe nnyo nti aba amanyi engeri y'okwekonsoolingamu nasigala ng'akola ti ng'atambula so bw'okeera ku batya n'owulira ti olina kyotomedde olina sooka kukkiriza bw'okkiriza ogenda kusala speed ogenda kusala pressure kw'otambuliza ebintu ogenda kukkakkana otandika okuba ng'otambulira ku speed eya wansi bw'otambulira ku speed eya wansi oba okwesikamu oddeko emabega bwe weesikanodde emabega kikuyamba okwetegereza surface ene kuli mu maaso n'ogamba okke wano nali bweti wano nali bwenti lwansonga bweti na wano bwekiti ne bwekiti kati kankomewo nga ntambula kino kankiveeko mpite wano kitegeera naye ng'asooka kukola ki kukkiriza kati ekitawaanya abantu ebiseera ebisinga nti embeera etuukawo n'amanya nti biganye n'atakkiriza okitegeera oluusi n'abantu abamuli okumpi abamutegeera obulungi basobola omugamba nti naye ennaku zino kino tekitambula olw'ensonga bweti ne bweti wano nno wabyemu gundi wano walinga tokola bwoti naye otandise okukola bwoti ki ekigenda mu maaso kati ayinza okwagala tobawakanya obuwakanya ne bwadde ebbali n'agamba naye baŋŋamba kino na kino na kino kitegeera asobola osala omuliro nadda wabbali n'abaako wakkakkanira bw'aba abadde olunaku akyala mu bbaala 10 n'aba ng'akyalamu emu oba obutakyalira ddala n'asigala ng'aconcentratinze ku birala ebigenda mu maaso bw'aba abadde yeeteeka ku pressure ng'alina results z'anoonya mu buli nnaku n'akkakkana nadda emabega bw'aba abadde ayina ebivvulu bingi byakola ku peesi eya waggulu n'abisala n'addako ebbali asooke yeddaabulula asooke yeetereeze ali strategizinge alyoka akomewo mulayi oba mu competitive space wano abe ng'akola yes kati eriyo artist gwosobola okulaba ng'ali laid back naye ng'ekimuleyingisiza back akkiriza nti waliwo ebitatambula bulungi kanzireko ebbali mbyetegereze bulungi ndyoke nkole ki ndyoke ennumbe okitegeera so kati artist yenna oba creative kyateekeddwa okusooka okukola kwe kukkiriza nti sizoni eno waliwo ebitatambula bulungi ebitatambula bulungi sisobola kubiraba nga ntambulira ku speed kwe mbadde ntambulira kanzireko ebbali neddaabirize neebuulirire kanzireko ne bakyali bange abantegeera mbe nga bennyumya nabo byenkola nabo benzanya nabo
tubenga tulina amazima ge tusobola okwebuulirira ne bye tusobola okutereezaamu tukole kitukomewo ne buli w'osigala ng'oyagala okompiitinga n'ensi ensi yejja kubaako ne byekubanja buli kaseera kati gw'ogamba bugambi ensi byebadde ekubanja ati mwaka birya munneesonyiwe temuna kye mwantuma nodde ebbali buli wokkiriza ensi ekutwalire ku sipiidi yaayo eba egenda kukutomeza waliwo akayimba kakenza kagamba biki bye mwantuma okitegeera oddabuzi ebbali n'ogaa kakati nkoze eki nze kakkanye kati kandabe ekigenda mu maaso nodda ne bakyaliibo we musobola okwebuulira amazima okitegeera artisiti yenna ateekeddwa okubaako ne venting press ye ekifo gyagenda neyekubagiza nakungubaga nga tali jajiti ebiseera ebisinga esobola okuba abafamire memba abakutegeera nga basobola okuwuliriza nga basobola okutunuulira nga bakutunuulira tebatunuulira face n'omwoyo gwe basobola okugutunuulira nojja ne weemenya n'otwaloga naye amazima gali ti kino nakino tekikola ki tekitambula okitegeera n'obeera n'abo abantu yes osobola okuba basobola okuba emikwano esobola okuba famire naye nga bo mwetegeera nti bwe mutuula kameeza kammwaka abantu 4-5 muyina emboozi gye musobola okunyumya nga tegenda kusukkaawo naye nga ate mugenda okuvaawo nga solution muzikoze eki muzifunye musobola okubeerawo ne mukkiriziganya nti kino tekijja tulumya mute tukyesonyiwe kino tukisigaze ono tumwesonyiwe ono tumusigaze wano tukyesonyiwe wano tukisigaze ne muddanga ensi yo bwetunuulira entambula gye mutambula erowooza muli mu nsobi naye nga ate mwadde ebbali mwabuulira ne muli strategize nga mugaa katutambule bwe tuti ku luno okitegeera yes kati okuteekinga step back kintu kikulu nnyo bw'otuukanga n'owulira ng'ohiitinze ekisenge take a step back ye solution esooka osokoddeko okkiriza oddeko emabega tabu ku bigere oddeko emabega togenda kufa teri kyogenda kusubwa teri kigenda kuyitako wabula kigenda kuyamba okuba nga weetegereza ebigenda mu maaso na butya bw'osobola okukola ki na butya bw'osobola okudda kasi oyogera bw'otyo n'ekintu kyoyogedde omanyi abamu ba creatives abamu ne ba artists abamu n'abalala nti obeeraawo ng'oledde gwenye ebintu ebitambula bulungi kati nolaba omuntu ng'ajja ali mu ango y'emu n'eyo ajja adduka miseno kati ekituleetera ebiseera ebisinga ba creatives okulaba nga tayagala kudda mabega nti aba atya nti ono agenda kunsanga omwana oba mutajja agenda kola ki agenda kunsanga ajja nakumpitako nobeeraawo nobeera ka pressure nkakuli bubi nobeera bannange agenda kati olumu bambi tebagala ku taking a step back olwensonga batya tubawo abagenda okujja babayiteko oluusi balowooza n'okuza bajja kubulira ddala batuke n'okudda nga tebakyali abamanyi industry eno erina kuyigira ku be twasangamu gwe weebuuze be wasanga mu industry abaagezangako gaana okukkiriza amazima naye nga ke kaseera kaako gaabayisanga batya bali luddawa abaasigalanga nga batambulira ku sipiidi yemu kaseera bwe banditakingidde steps back beetegereze baali batya gwe ki ekikulowoozesa nti osobola okusigala ng'odduka n'omwana ajja ng'ali fresh nga kaseera ke ne generation lyali mu kwogera naye bantu be bamutegeera kitegeeza bw'onoogenda mu sipiidi gyaddukirako ogenda kugwa lwaki enjala Ian Skinny alina kyatera okwokesala agamba nti omuntu bw'amala okuwangula obwa pulezidenti obwa MP ate taddayo kunoonya kalulu taddukira ku sipiidi y'emu kati gw'oli ku mwana anoonya obwa MP oba anoonya okulabika oba okumanyika oyagala oddukire ku sipiidi y'emu energy aggressiveness n'amaanyi enjala gy'ateekamu si yeeyo by'abalina byasobola okufiirwa si by'olina kubanga naye we wali ojja wali tolina nnyo byakufiirwa at this moment olina ebyokufiirwa olina okutradinga lightire kati gwe bw'oyagala oddukire ku sipiidi kwaddukira ye aweetaaga owemula ajja kuwemula aweetaaga okukubasama ajja kukubasama aweetaaga okuvuma ajja kuvuma kubanga ali mu kubotola kuyitawo kati gwe okitegeera gwe olina we watuuka wooli mu consolidatinga wooli mu kunyweza before nga tonneeyongerayo kati bw'oyagala otambulire ku peesi y'omuntu ng'ate yajja buzaano na bunonyi oba ogenda tomera yensonga lwaki gwe oba olina otakinga step back lwaki wotakinga step back olina woosula nga osobola okusasulawo omwaka we wali oyingira ng'oddukira ku sipiidi eri wali onoonya renti ow'omwezi oguddako olina wootudde ng'olina essimu z'abantu abakutwala ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa mu community abagenda okukubira bakwebuuzeeko kubanga olina we watuuka we beegomba oyagala okudduka n'omwana ng'ate ye ekyo kyanoonya odduka n'omuntu nga kyanoonya olwedde ky'olina ng'ate oyagala oddukire ku misinde ne decision n'endowooza n'aggressiveness ye wali nedda lwaki
kaseera kano oli oyina ekyokufirwa ye tannakifuna akinoonya bunoonya kaseera kano oyina abantu abakutunulidde abakulabirako ye tannabafuna abanoonya bunoonya kaseera kano oyina abalaba ababa bakulinze nti kaatagale mutumukubiraawo ye tannabafuna kubajjabuza akyali fresh talina nnyo balabe kakitegeeza gwe enzannya gy'ozannya ebyo erina kuba yanjawulo bw'ona owemula kigenda kukola impact kubanga ensi yonna ejja kwagala okkikubisa ye teri ajja kimukubisa mwana mutajjabuzi teri naamuwa budde kati gwe bw'oyagala oddukire ku peesi y'onajja olw'okuba weeraliikira nti agenda kuyisa oba omwanguyirizaako kuyisa oba omwanguyirizaako kulabisa oba omwanguyirizaako kukozesa ensobi okitegeera yensonga lwaki tugamba nnyo ba creatives nti bw'otuuka mu kaseera nga oli ku piiki ng'okola nnyo savinga ku lw'ekyeya ekyeya oluusi tekiba mu kaseera ng'okaddiye kibaawo mu kaseera ng'otandise ofuna bakompitita abalina energy empya ng'olina bakubisa kitiibwa olina bakubisa influence na ssente oli akopa ekikyo n'akirungi n'okukusingako nga gwe kyolina omukubisa influence maanyi na ssente okimanyi onazze bannamawulire agenda babeeza ku bambi gw'olina mu kasente k'osobola obbawa talina tiimu gy'asobola zimba esobola mulwanirira gwe you can facilitate a team talina audience kwatandikira gw'olina audience talina waayinza kutandikira ku elevatinga levels ze ez'okuyiiya n'okuba ng'atambulira mu kifaananyi ekirala gw'okirina tasobola kweyubula gw'osobola kubanga olina resources ezikusobozesa ezo zonna advantage tosobola ziraba ng'odduka nga ye kyaliko ali ku kimu anoonya ayagala ntuuka ntya wendi waali okitegeera kati ate gwe emisinde gy'odduka otuuka otya wooli ng'ate olwedde wooli kati oba olina kukakkana waliwo abantu bwe babeerera nga banoonya ssente nga buli kimu asobola okukikola ng'omusanga ne ku street ng'azoogerako akuba enduulu isi ssente n'ozifuna n'okola bwoti ne bwoti kati nze bwe nzikwatako neekwata kawumbi bwatuuka ku leve eyingiza akawumbi omusanga ate yafuuka silent ng'oyinza n'olowooza talina omusanga atuddawayo ng'asirise bw'ati takyali ku njala ekanoonya luli yakoogerangako ng'akanoonya kati akalina alina kwebuuza akakozesezza ati akakozese kampitira obulala 10 aba tagudde aba takkakkanye aba atuuse ku levo nga kati alina amapeesa kugazannyisa luli teyayina okitegeera ne kati agayina agamba okke kino bwe nkiteeka ano kikola kino ne luli yali aggressive awoggana buwoggani omusanga ku tiktok yeekola binaakubya enduulu ayagala ensi emulabe kubanga ayagala attention afune abo abanaamuyambako ttuuka gy'alaga afune waaneekwata abanaamusembeza afune bw'endozimenti afune buki kati atuuse ku levo ng'ate asobola n'okukola kampani ng'endozimenti yazigaba tasobola kubanga akuba kerere nga ggwe era nkigamba nnyo batyali bange kuba nange nawulirako lumu gayi bamuyita Chris Lule alina statement lyakola n'ennyumira n'agamba sente tezaagala kerere kyova olaba bw'ogenda mu bbanka osanga TV nga tekuli ddoboozi nga kuliko bisolo n'olira ng'ofa sente tezaagala muliro nti kyova olaba ojja kusanga nga ne mu bbanka osanga muzi SC abagagga bw'akula n'afunamu ku sente afuna emmotoka ng'erimu ka SC ne mu office n'ateekamu SC abenga kakkanya alowooze kati gw'otuuse ku levo woolina okukakkanira okulowooza ate otyakuba enduulu ng'abalala okitegeera kati olina kuba kerere nga muntu anoonya olwaleero Kasirye ali aggressive n'enjogera gy'ayogera n'ennoonya gy'anoonya bw'atuuka ng'ate abifunye kati alina amapeesa mangi kwabalira osobola okwesanga nga kakkanyeemu kubanga ate aba alina ensi waagirabira walala by'onoonya abikola ki abirina kati gwe creative atuuse ku levo ng'abaana bye banoonya obirina tosobola kulwananga bo saha alina ekintu kyatera okwogera kyagamba Bobi Wine yamugamba nti saha anoonya nnyo seeto omugagga tagwa kubanga bano bye banoonya ate gwe obirina kati bw'otuuka ng'abaana bye banoonya obirina then olina okumuvinga differently tokyali ku njala eri yakugamba nti olina ofukamirira pulizeta akubira akayimba otuuka ekiseera ng'osobola n'omuyita n'omugaa jangu tugende ku lanci emunyonyo ne mutuula ne mwogera ebyekisajja kikulu bw'oba osazeewo n'omwokya n'omwokya wootuukira okugamba nti oyagala omwokya osobola omwokya ekisaanidde kati bw'otuuka ku level ate n'oyagala okuvuganya ng'omwana kyekigenda obbaleetera okutomera ebisenge ate mugende mu depression mukaabe okaawe okuba omulanga anyway Kasirye Adam tukiriziganya bulungi kino wadde ba creatives babeerayo babeera bafuse ba kabi babeera bafuse ba mannya ne wabaawo abantu baabwe bana babeera okumpi nti senga ensonga eno omuntu atuuka
n'alaba omuyimbi we oba n'abeera creative we n'amulaba nga bambi embeera ali awo ali mu depression ye nga ye bano abamwetolodde buvunaanyizibwa bwabwe ku bantu buvunaanyizibwa bwabwe buli luddawo ku bantu abo obuvunaanyizibwa bwo ku muntu akusembeza ennyo ng'omuli close bwoti yes ekisooka butaba yes man ng'osobola omubulira amazima n'obwa blood kino kisobyemu okyagala naye kibi kino kisobyemu naye ekisinga okuleetera ba creatives obuzibu okubeera ne ba yes man mu kaseera nga bambuka tebateekawo mbeera esobozesa abantu bano kubanga balina financial independence akatandikirwako nti asobola okulya wootali asobola okunywa wootali asobola okweguliramu akamotoka wootali kitegeeza asobola okubulira amazima kubanga ne boonyiga ne bookola ki bw'omubba sente okumala omwezi asobola obyetuusaako kati ali mu state ekubulira amazima naye oba amukumira mu mbeera y'okuba nti gwe olina omwokyayo gwe olina omwokyayo aba akonsolidatinga mugaati tasobola kugamba mazima wagamba tiwawe mudde wamma yongera omuvume yensonga lwaki creative yenna nze mba advisinga nnyo bw'otandika okikuba manya nti otandise okulinnyako mu mazzi amawanvu ogenda tutandika okufuna ku bizibu ebiwanvu weefase ku bantu abakusingako nti gundi ansinga ssente ansinga obuyinza ansinga amaanyi ansinga emyaka byonna abirabye bw'anaaba ayogera nange tagenda kwogera nange nga muntu ambalako ebiri asinga amagezi ne bwaba takusinga amagezi naye nga naye alina amagezi atirisingamu enkana tagenda kwogera nawe kukyamuukiriza agenda kukubuulira ebituufu bye weetaaga owulira agenda kukubalira ekituufu kye weetaaga okubala agenda kukubuulira ddi lw'ozikiza na ddi lw'osigala ng'ogenda mu maaso okitegeera eri omuntu osobola okwefasa omuntu nga ye mulungi mu byamateeka asobola okukubuulira nti kati wano wooli oli mu kumenya tteeka lijja kulya ng'akikubulira from a sober mind oba from a sober point of view era ng'akimanyi nti ye obutakikubulira n'osobya kisobola omukositinga layisinsi ye munnamateeka ali professional toyina nsonga lwaki teweefasa ku mikwano gy'abannamateeka toyina nsonga lwaki togendako mu lofaamu emu n'ofuuka n'osubscribinga nebanga ekurepresentinga nti basobola okukubira essimu okitegeera ne bagga ati kati oyotya weefase ku bantu abakusinga ku magezi oba professional nga bali mu accounts asobola okugamba nti eno decision gy'oli mukola financially oba mu accounts nfu egenda kusuula ngaze mukwano gwo ategeera ebyenfuna oli mu kutomera tosobola kubanga awufulumya bwote ng'ate kirina kuba bwe kiti mu ssaako yo muno osobola obutakifunamu kuba osobola obutazimba abantu bo batuusa ku leve eyo mu bwangu basigaze nga weebali ozimbe nabo era omuntu oli bw'abajja baamu n'emboozi z'onyumya ez'akafubo naye bw'omala obeemu n'emboozi z'onyumya eziri mu lujjudde na bano abantu abakutambulirako bamanye ddi lwe bamenya amateeka ki ekimenya amateeka naki ekibakuumira mu layini oluusi be bayinza n'okujjukiza nti wano owaba owa ebyembalira gw'olina ng'omwesiga mu byansimbi oba bya bizinensi yogera naye ebbali mu nkukutu bw'omala yogerako naye nga n'abantu babawulira abakuli okumpi oba oluusi bayinza n'okuba bafamire tuuza abafamire bo nga weebali nga ne looyawo waali munyumyamu ku byamateeka tuuza abafamire bo nga weebali nga n'akawuntanti wo waali bawuliremu nti sente ze bakupeekapeeka ez'ekisiru na biki zisobola okukusuula ate ne mudda mu mbeera embi ne tuddayo ku zero okitegeera kati ttiimu yo olina okugyempawalinga n'amagezi nga oyita mu kusembeza abantu abalina obumanyirivu mu fiirudi eyo abantu abaddala e Uganda tetunnabyagala nga ba creative twagala kwekumbira mu nsi yaffe ffekka toyina gwe weebuuzaako bbali toyina gwe okola ki anti balina kiri neereeta nzekka tewali yandeeta anti era ojja kwesuula wekka ojja kwereeta era weesuule factors ezikusigaza ng'okyaliwo kwe kunoonya okumanya okwabo abaluddewo bakikoze batya okimawo oyinza omenya omusango nga tomanyi naye ng'ate singa obadde omanyi tewandikikoze kati yensonga lwaki oba weetaagamu omuntu ng'ategeera amateeka okitegeera weetaagamu omuntu ng'ategeera ebyembalirira ng'asobola otuula ne mukyogeramu weetaagamu omuntu ng'ategeera ebyemisolo akubuulire ti kino bw'onookiyisawo bw'oti na biki na biki tax implication ziri bwe ziti ojja kufuna obuzibu bw'oba toguwadde ne bakugwako mu bbanga bwe liti kijja kuba bwe kiti ennyumba toyina okitegeera ti ba creatives okimanyi nti tuli mu nsi erimu abantu abagoyinga through depression ne mental health olinayo kyaliiwo nga mukugu mu ekyo nze nina
abantu ababeerawo nga baagala twefasa naye tutaddewo distance wakati waffe nabo twagala bano bankubakerere teri muntu asobola kukuuma oba consolidating amaanyi na buyinza nga talina bantu bagezigezi beyeekuŋŋaanyizaako beyeebuuzaako naddala abo abatali mu field ye direct nti ogenda n'otulako ne munnamateeka n'omanya amateeka googera ki Vijay Junior alina kafirimu ke yali ayogerera kafirimu ako mwalimu Gayi yaggulawo website ye nga website eno bw'ogenda ateekayo omuntu ng'omuntu oyo agenda kufa naye ng'ekigenda okumutta gye mukoma okusubscribinga abangi ennamba gye zikoma okukula kye yataddewo bakasoke kagenda omusala oba kikyongera okusembera ku speed yago ne kimutta kati ne bagamba nti omuntu yenna eyagendanga n'asubscribinga ng'akimanyi ti subscription ye egenda okutta omuntu naye aba victim naye aba muzzi wa misango aba avunaanyizibwa n'agamba abantu ffenna abali mu bintu bino aboogera eri abantu tufune bannamateeka mikwano gyaffe tutuule nabo tusome kye bayita computer misuse act bagituvuunulire osobola okubeerawo nga ogamba nti nze new disease oyo na sharinga busharinzi naye nga n'okusharinga wakontributinga ku musango ogwo naye ogenda kubimanya otya nga tolina muntu asobola kwitapulitingira tteeka eyo okitegeera kati omuntu agenda okutambulira mu makubo amatuufu n'ebintu ebituufu aba yeefasa abantu bwe batyo ng'alina obudde bw'abakyalibe n'agamba nti kati ndi bakyali bange tukuba kiboozi tunwamu tulyamu naye nga waliwo essaawa eyo emu eri exclusive gy'atambula n'agenderako mu ofiisi ya munnamateeka ne banyumyamu gy'atambula n'agendako mu ofiisi ya banka ne banyumyamu gy'atambula n'agendako mu ofiisi ya kyaliwo akola mu revenue commissioner n'amubulira ku by'emisolo atuuka ekiseera ng'asobola okutambula n'aba ng'akola ki so kaakati mu ttiimu yo okitegeera osobola okubeerawo ng'olina ekirwadde nga tomanyi olina omutwe gukuluma aluma nga gw'omanyi ekigukulumya simanya weebakemu simanya nwa ku mazzi ng'olina kizibu kirala oyombayomba tomanyi gomba ogenda gweddalu mukwano gwange naye nga kyaliwo omusawo asobola okugamba omutwe gukuluma gutya jangu tukeberemu tulabe bwe bugenda ne mukeberamu n'akugamba kino kyekizibu tereza obafunayo obujjanjabi bwoti ne bwoti oba siikika medication bweti ne bweti obakola bwoti ne bwoti kakati ttiimu tuzisusse ku bantu bano be tuba twatoba nabe nnyo twongeremu ku bantu abatusingako okumanya ku industries mwe tuba tuli okitegeera twongeremu munnamateeka omusawo wali ow'emisolo byonna ttiimu eba esobola okutiifoominga okitegeera kakati kiba kikuyambako ti mu kaseera bw'otuuka ng'olina ekizibu ng'ekyo eri asobola okisipootinga ate nga bw'akisipootinga n'akiraba olw'okuba akumanyi mukwano gwe asobola okukubira n'agamba nakulabye wabadde egindi olina wabadde obadde ki ati just nafunyemu akannumaluma muno katini ako si katini jangu tulabe kisobola okuba nga ki kati kikuyambako nti obulwadde obudetekitinga tebunnafuuka kizibu naye eriyo omusawo asobola otunulira omutulaga gundi oyo nno omulaba bye yeeyisa bwebityo yandigwa eddalu naye nga tasobola kusemberera kigamba akutya ate nga talina musawo gwamanyiyo ti esi mukwano gwange musawo mukwano gwe asobola okimugamba ne bw'aba amanyi ti musawo esi mukwano gwange ate mukwano gwe asobola obukubira namugamba walayi gundi wabadde agira watire bwati gundi otali mu mbeera nnungi mukebereko so kati saako tuyina ozigaziya tugaziye saako twesembereze ku bamanyi mu field ezo depression ali real ekyennaku nti simanyi otugenda kukola kintu kino naye kyafunye challenges kubanga kati nakizudde nti kati buli muntu gwembeera naye abamu si bonna naye abasinga balwadde nga tebamanyi nti balwadde naye tujja kubeera kati nga leero wetuleese Kasi Adam natunyumiza mu mbeera ya embeera ya creativity eyo ba artist bali kwanga kati naye agitegeera nnyo kiba kijja tukolera nobeeraawo nolema kuvuma abantu nobeera ku live omuntu agenda nateekako live nasooka buli ajjala tolina navuma ne bambi nga alina obuzibu ati depressed so kikakatako mu abatuwagira namwe ebintu bino okubeera nga mubitegeera nti wenkala kumakyanga olumu ndi mu lusirika nsiriseemu anti ojja kunkomerera gundi yaggwamu gundi ate ku bizibu bye nnina onyongereko biki birala tukola ebintu by'okuwandiika mbu rest in peace ng'omuntu yeetuze omuntu natekamu omuguwala rest in peace bana nkale singa wajja n'oyogera nange but at this time around tukitandiseewo nti twagala tutandikirawo obeerawo ng'omanyi mukwano gwo nti naye manyi Kasi ono lwaki abuze ebintu ng'ebyo so bubevunaanyizibwa bwaffe ngaffe
abawagizi mikwano gy'aba creatives ab'enjawulo sigamba nti bokabe ngenda okwogerako mu shonga zino n'abalala naye lero njagadde tugendeko ku social media because kati yekkubo lirikola ki litutambula naye n'ekirala esi abantu babeemuuko n'emmizi abantu tebakyayina mmizi ensonga lwaki abantu bafa depression mu mayumba gaabwe lwa nsonga waalingawo akaseera ng'osobola okubaako gweyesiga n'ekyama nojja n'omugamba nti owaayo empita mu mbeera bweti ne bweti naye abantu ennaku zino oba wakavaawo ng'ekyama kyakikumira TikTok live mubeemu ku mmizi si buli kimu tikigwera ku social media n'osanga oli ng'ali mu kwogera ebintu ebiri personal ku mikwano gye ku social media kati n'abanga agenda kuleetera abalala okutya ng'oli agamba bwe naabimugamba ajja kubyogera tusobola okuba emikwano ne twawukana naye okwawukana okw'emikwano tekitegeeza nti ate n'ebyama byonna bye twalina tetugabana tubyase osobola okwawukana n'omuntu naye ebyama byammwe ne musigala nga buli omu abisigazza bwe munaabeera nga mukola bwe mutyo famire tezikyayina mmizi ti omuntu agenda n'agawa kanjogereko n'abafamire oba wakavaawo banze okwogera ne maamawo n'akubira muganda wo ow'egini n'akubira muganda wo ow'egini nekitambula oba oliawo nga kikugwako tonnatuuka na Kampala ng'ebyama bwe byoyogedde ne maamawo bituuse e Kampala tonnatuuka Kampala ebyama byoyogedde ne muganda wo byo bikusoose e Kampala ne bikusooka ne ku mikutu ne ku social media kati gye munaakoma okubanga temulina mmizi abantu bammwe bagenda kufa nga tebabagambye ne bwe munaddamu okubaamu n'emmizi mube munaako obututi gundi bwaŋŋamba ekintu bwanziza mu kyama naŋŋa kino kikugambye nga nze n'okisigaza ajja kuba n'okuba nti asobola okudda bw'aba n'ekimusoomozezza ekirala era n'akikugamba kubanga ali shuwa ojja kisigaza ne bw'anaakigamba n'okitambuza olulala ajja kukutya atuuke ekiseera abe nga tasobola kubaako gw'ayogera naye ekizampo erinnyo ku bantu abali ebweru eri abaliyo mu butuufu ng'obulamu si bulungi naye bw'abaako gwakubira e Kampala n'amugamba nti muganda wange kya Amerika kinjokya kikyanjokya onajaga baalinya ennyonyi ne batuga bagezetereza bulamu naye banna ennyonyi zasala ennyonyi yasala Jackie yakubidde simu ng'omanyi bw'akaaba abula kugamba nti ffe tuba tumuwa obwo buwumba tutu bw'oli mu kukozesa bugenda leetera Jackie obutakugamba kizibu kye ngazzeemu kifuna ojja kuddamu kuwulira nti Jackie yeetuze abaana bali mu Middle East awo ng'obulamu bwagaana tebutambula nga we baabubala kati naye nga abalamu okkuba essimu e Kampala ngamba nti obulamu bwagaana e Kampala era ananziramu ki naye bantu beetaagayo abantu gwajja ogamba nti obulamu bwagaana mu kiyumba amugambe komawo e Kampala nja kukwekayo emyezi 2 nga teri amanyi weetereeze ab'e Kampala baddemu okukulabaka nti listing otuuse mu mbeera eyeetereeza naye olunaakimugamba nti obulamu bugaanidde mu kiyumba nabagamba no nga balinye nnyo twamugamba tagenda kakati yagenda okitegeera kyokka tuli wantu musinga bwe muvaawo nga mutandika okukaaba obuzigo obw'ekirogo ku social media abaana beetugira mu biyumba banna abaana mu biyumba babonaabona ekizibu ekisookerwako ye mmwe abatalina mmizi gwajja okujjaabuulira eti owa ebigenda bubi mu kifo ky'okumukansolinga omubaako by'omuyamba omulaalaase kati olulala omuwarabu ne wanaaba amutta trust me tajja kugamba ojja laba bulabi ku Facebook nga bagamba ono famire ye bebaani naye afiiridde mu kiyumba naye ng'ekizibu ekisinga mmwe abantu abatakyalina munsa abaana betta so a lot is going on naye nga bambi twekwate tubeere emikwano mirungi okitegeera once in a while call a friend omanye bwabwe akola ki bwali abantu tubulaabula kati nganze esi mbeera nnyo ne tiimu yange ne mbagamba nze olumukale nsirika nembula naye banaye mubuze ku bannammwe a lot is going on abantu balina obuzibu bwa ssente abantu balina obuzibu bwa laavu abantu balina obuzibu bw'obufumbo people have a lot of problems so amaziga gali mu apartment nze abantu mbeera mbagamba so ate naffe tufuuka bizibu naffe tetufuuka bizibu omuntu alina nakubeerako ekizibu olina ebizibu byo ate naye nakuba nti akulemerako kugamba a lot so please tugezeeko okutegeera nti buli kaseera omuntu ayinza okuba alina ssente naye asobola okuba era nga alina obuzibu obumutawanya ng'omuntu si kubeera nga gundi alina ssente obuzibu ki bw'alina no a lot of people have issues nga ate nesente zisobola ki muyamba so bino byonna obutafuna bizibu bingi mu maaso ebintu bigenda bikyuka nti abantu kati betta muntu okufuna akaso naye takyangu so obutafuna bizibu ebyo
abazadde mwogereko n'abaana bammwe mikwano gyaffe ejyaddala mwogereko naffe we have a lot nti senga lunaku lugera ku masene nga akasiyo manyi kati kankubuulire oyinza oga esi bino biyitamu naye byo binakale nga wagambye emizi olumu ne tutya naye bambi tubeere abantu abalungi tumanye abantu balina ebizibu ate tumanye n'engeri gye tukola ki gye tubakwatamu waliwo oba tosobola muyamba kisirikire tomukola ki ate namwe waliyo n'omuntu ajja n'akuyamba era naye n'akufuukira ekizibu n'agamba gundi namuyamba senga gundi namuyamba so tubeere abantu abalungi tubeeremu n'ensa depression is real tujoininga emikono tusobole okumulwanyisa tetwagala kulaba abantu besse it's very bad tosobola nakijja ku mwoyo ku mutima gwo ku mwoyo gwo ng'omanyi nti omuntu oyetta okitegeera so tukwatagana tulabe nga tusobola okulwanyisa ekintu kino Kasirye tubuulireyo mu 2-3 nga tumaliriza tuve wali nga tumaliriza nja kwagala okwogera ne ba creatives nga mmwe mulekerawo okulwana n'abalwadde abalwadde abantu abasinga bavuma ebiseera ebisinga mu comment section abantu oluusi baba balwadde saabalwadde nti omusujja depression zitwala abantu balina ebizibu bayitamu balina ebyo batawaanya kati gwe bwajja n'akuvuma olwana naye ng'alwana n'omuntu omulamu n'omuddamu kati ate naye n'ogenda mu depression nga kutte mu depression mulwadde kati n'akusika n'akuzza mu bulwadde bwe ebiseera ebisinga eriyo abantu nga bw'aba n'ekizibu ayagala asika abamwetoolodde bonna babe mu kizibu kyekimu mwenna mu kifiiringe kati abantu abamu baba batusika tutwala tufiiringe kye bayitamu kaseera ako ayina ebizibu ebimutwala stress nyingi kati n'ayagala naawe akuvume naawe oziwulireko owulire bwe kiruma kati gwe bw'ojja n'omuddamu naye n'ogendera ku energy eno ridingira ku energy eyo oba ogenze mu energy ey'owulire bwe kiruma era oba ogenda kukiwulira kuba oba ogenda kutabuka omutwe naawe ne bw'otunuulira comment beera ne empathy nze biseera ebisinga waliwo omuntu omwana ajja ku YouTube nkoze video yange njogera ku bintu birala nnyo nanvuma nemuddamu nemugamba I know you are depressed but I understand kankusabire Katonda akusuuse okitegeera tubeeremu n'ekisa abantu abo tubasabire busabizi baleme kufuuka kizibu bw'omuvuma n'omuddamu oba muwadde ekyokukola naye agenda kuddamu akuvume naawe omuvume naye akuvume kuba ye kimusatisfyinga amanya nti at least obusungu bwange nina we mbutaddeko okitegeera kati oli ku muntu ali mu kweggyako obusungu ate kati gwagenda mmaliriza nga gwakisigaddemu ng'onyiize so tunulira nnyo comment section ezo ozitwalire mu perspective y'okuba noga nti bambi alabika bwagikomentingidde tali bulungi ekirala beera ne self esteem nga gwe omuntu wekkiririzeemu kkiririza ne mu kyoteekayo ensonga lwaki sinyiga nga abantu banvumidde content gwenteekayo lwansonga nkola research mba nkimanyi mba nkikkiririzaamu kuviira ddala mu nda yange muli era nenkikola olw'okwagala n'obulumi n'obulungi bwenzikiriza mu kye mba nkoze kati gw'ogenda okujja okunvuma onvumira ku kintu kye nzikiririzaamu yensonga lwaki bw'ojja n'ompabula nkuddamu bubulungi oba bw'ojja n'oŋŋamba ky'owandiise si kye kituufu nze ndowooza bwe nti nkuddamu ne bw'onvuma sikuddamu mmanya gwe toyinaawo nsonga toli muyiiya tosobola kubaako kyokola kikyokola so abantu tubatwalirenga muki mu ngeri ng'eyo kitegeera bwe tunaatandika okwaprochinga ebintu ebityo with empathy ogenda kulaba nga bacreatives tebabeera nnyo affected na bad energy ne buli w'obeera nga bad energy oreciprocatinga na bad energy naawe ogenda kubeera ng'otambulira mu kifaananyi ekyo nga bikola ki nga bikusumba okitegeera so tusaasire abantu baffe abatugoberera tu understanding ewa gye bali n'embeera mwe bayita bw'oba tosobola muwa comment eri positive kati ate naye toyongera ku negativity gyamplifyinga mulaga nti kyakoze eki okitegeera naye waliwo abasukka waaba asusse nga gwe olinamu karakita evuma muvumaddemu amagezi bw'omala omubuulirira oluvannyuma bimuwe bw'aba nga kyayagadde okitegeera so kubanga ate bwe tutajja bawaganya okujja kuvuma buli omu ogende ku puliposti ya muntu ogizannyireko ovuma abantu mbu oli immune bwe kiremerako ennyo ng'olaba kiri watho kiwaamu kiweemu kiddemu amagezi bw'omala okiwaamu ate okibuulira okigambe nti owaaye kakkana wano mba mpa ndowooza yange naawe osobola okuwa eyiyo n'obutakkiriziganya kya buntu okitegeera so sisobola kusukkawo nnyo n'ebyo ebitine Kasirye Adam Kadi nga ndi mutunuulizi w'ensonga za art n'entertainment industry then n'ebintu ebirala ebibeera mu bulamu obwa bulijjo baagala nnyo tokyalinayo kusweta ndi mutembeeyi ng'ovudde ku bino ebirala byekola ndi mutembeeyi
tembe ya japa, tembe ya t-shirt, bino byondaba nga nyambala brand yange. Bw'oba olina product gye weetaaze, oba osobola okukubirako ku namba 0755 19 68 13. 0755 19 68 13. Pozi n'ekirala abantu abadde bangobereranga ku TikTok account bagitwala. Osobola okungoberera ku account yange empya Kasirye Adam Kadi official ne tweyongerayo. Ate nasito osomusala ku YouTube channel ye Kasirye Adam. Noba nga ate asunsula ensonga naddala mu abanyumirwa ensonga za art awabeera. So Kasirye Adam Kadi tweyanza nnyo obudde. Thank you so much. Zino campaigns nga zino zibaako teziba nnyo nti zijja kukola ki naye at least azze n'agiraba abamu nekyafunye so otusuulira omwoyo omanyi n'akadde kano ffe tukabala kati ennaku zino era omuntu agangana obudde bwange obudde naye kati olaba ojja it's our pleasure. Thank you so much. Naye nga tukyali mu depression series mbagambye campaign etandika butandisi tuli mu kulwanyisa depression, mental illnesses ez'enjawulo because we know people abamu edda nalimba nenyanga naye kati nakitegeera nti bambi muli balwadde so kati kyetwagala okubalaga nti muli balwadde naye osobola okufuna treatment noddamu nobeera omuntu ali kuki ku muzuuli. We are doing it for the better. Okitegeera tetugenda kuwabula tukikola for the better of fellow Ugandans n'abantu abalala. Naye nga mbeera na Bulime Esther kwa Talk with SCS Media Uganda. Bambi please wobeera mpya ku eno channel subscribinga, likinga, commentinga. Yes, twawezeza kati 15 tutambula tugendera ddala maaso. Mwebale bambi twagala, mwebale bambi tube bintu bingi waliwo yangambye awo nti wenna ayambala ekiteeteeyi. Kali ndaba nga nyambadde ekiteeteeyi mbagenda kumpa bia lita 5. Bia mutini eno brand neno jiwa bia jiteka muzaala wa bia gundi genda yogere kitu ekirimu amagezi nenza ajja kumpa mu sente. Sina sente ampe mu sente kale genda kwambala ekiteeteeyi wano ntekako nako ku mutwe akuweyo $10,000. Ate abeera awo bweru awo so okumpa $10,000 watu masikuyiseeko nnyo okitegeera watu weyaŋŋambye watu yawanisa comment ye mugambe bw'oli yambala ekiteeteeyi akuwa $10,000 ye yegulire lita 5 eza bia zinwe mucelebratingire wamu kati awulidde. Naye nga babi thank you so much abatwagala muna Point Media. Thank you so much mukwano gwa Matilda Point Media Julie Love wawo ali awo bantu bangi nnyo besitumiddeko nja batumira oluddako mushendala naye bambi tweyanziza nnyo mwebale okukola show kuba gyetandikidde paka gyewedde. Brian yabeera ku camera. We love you all. Meet next time. Abanyakampala na Uganda yona. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in Gosa at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment.